Kulwawo ng'ajjukirwa mu byafaayo bya Uganda olw'omuwendo gw'abantu abattibwa mu disitulikiti ey'e Kasese mu kulwanagana wakati w'amagye ga UPDF, poliisi n'abantu b'obusinga bwa Rwenzururu, era omuwendo gw'abantu abaafiira mu bukuubagano buno gukyatankanibwa nga n'alipoota ezize zifulumizibwa zikoonagana. Obukuubagano buno bwaleka baamulekwa, enfunzi, abafunye obulemu n'abaafa nga tebaliko baabwe, eri emirambo egisoba mu 50 gyaziikibwa mu balakisi y'ekitongole ky'amagye Kasese oluvannyuma lw'okuttibwa mu mbeera nga kizibu okwawula abantu bano. Oluvannyuma lw'obukuubagano buno, omusinga wa Rwenzururu Charles Wezire mu mbeere yagombebwamu obwale era amaze emyaka 7 bweddu ng'aweera ennemba n'emisango egyekuusa ku butujju, okulya mu nsi olukwe, okutta abantu n'emirala, ng'ono ali wamu ne Katikkiro we Tembo Kisumbire n'abantu ba bulijjo abaakwatibwa ku misango gye gimu. Olwaleero Ssaabawaabi wa gavumenti ategeezezza kkooti nga gavumenti bw'eggyeko omusinga Charles Wezire mu mbeera emisango gyonna egibadde gimuvunaanibwa, wabula Katikkiro we Tembo Kisumbire asigadde avunaanibwa emisango gino oluvannyuma lw'okugaana okusaba ekisonyiwo nga baagala gavumenti ereete obujulizi obukakasa nti bazza emisango gino. Abantu b'obusinga bwa Rwenzururu amawulire g'okuyimbula omusinga olubagudde mu matu ne bayisa Ebivvulu ku Nguudo ne mu kibuga Kasese ssaako ne mu byalo eby'enjawulo nga balaga essanyu olw'okuyimbulwa kw'omukulembeze waabwe. Sanyufu nnyo ddala okulaba nti omuntu waffe kabaka waffe omulungi bamuggyeko emisango gyonna, era tubadde tuli basanyufu emyaka egyo yonna, naye olwaleero lwe tusinze okubeera abasanyufu ennyo. Twagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga akkiriza okuta omusinga waffe oba kabaka waffe. Tutemera kutsibu kandi tukayowa twamabirihikano kuwewa kunuku tukayowira enyangereka. Abantu mu Businga bagamba kaakati ky'ekiseera omusinga adde mu kitundu kyalabula abantu be, wabula nga tagenda kudda mu lubiri lwe olw'e Kasese ng'amagye galuleka ku ttaka nga wakubeera hima gy'azimba olubiri olujja. People are not only prepared but excited to receive the king. You might be aware that this king being held in custody has taken more than 5 years. And that's why everybody, every Munyarwenzururu, every Munyarwenzukali, everybody wherever they are, wherever we are really excited to receive our king. Abantu b'obusinga bagamba nti ke bafunye omusinga waabwe emirembe gyakuddamu okubukala mu kitundu kyabwe ssaako n'enkulaakulana gye baludde nga bayaayaanira. My message to the people of Businga and Businga Rwenzururu is to be calm. Now that the king has been released, we go into harmony and reconciliation so that we plan for the building of our kingdom. Ekya gavumenti okujja emisango ku musinga wa Rwenzururu kiggyeeyo ebibuuzo bingi ku ngeri abantu gye battirwamu, kw'ossa okusaba poliisi ekwata ku butabanguko obwali mu kitundu kino era okuyimbulwa kw'omusinga ne babadde avunaanibwa nabo kwongedde ekibuuzo kinene ku ani eyatta abantu, n'engeri abaafiirwa abantu baabwe ne balumizibwa, n'engeri abaafiirwa abantu baabwe kw'ossa n'abaalumizibwa gye bagenda okufunamu obwenkanya. Hasif Sekiwunga ne Kule Robert BBS Terefayina ageesigika. Otyo akulembera